The International Conference on Ending Malnutrition 2025, theme Better Nutrition for Better Lives, second edition, ejja kubanga etegekebwa mu Convention oba mu Convention Center esinga obunene era obulungi bayita Woodburn and Banquet Convention Center ku 30 Vice Regent Boulevard on M9W704. Ngeri nja kulera olunaku z'omwezi 17 ekomekezewa 18 omwezi ogw'oluberebe January 2025 ogw'omwaka ogujja. Eno no etegekebwa kafulumu kutegeka events zino omukyala gwe bayita Doreen Kajumba era Executive Director wa Extreme Music and Events Management mu ggwanga lya Canada. Ng'oyagala mufuna ku simu ze ez'omungalo either omukubira direct oba omulekerako obubaka. Esimu esooka eri kasalaba emu 629-929-0340 esimu esooka. Esimu ey'okubiri eri +1 437-259-6031. Eze simu ze obajja kuba omufuna bulungi nnyo akubuulire ensonga ekwetaagisa okubanga weeyunga ku conference eno oba musomo guno. Alright. Kati awo tuvuddewo sigenda bawa kigula luggi, sigenda bawa kalowoozo, tugenda tandikira obutereevu. Njagala mutangire wano omwogezi wa poliisi ajje wano ku video eno. Omwogezi wa poliisi ajje ku video ngenda bambula mbaleke nga n'empale ngitadde awo ensi erimanya kyerimpa. Ngenda bambula. Ngenda kwambula Museveni, ngenda kwambula Muhoozi, ngenda kwambula poliisi ne bambega baayo. Mwe mulimanya kyemulimpa. Mwe mulimanya kyemukola ki? Kyemulimpa. Nenga sinatandika. Njagala kusooka kwebaza ba comrade mwenna. Abali eka, abali mu diaspora, abakola video ku buli mutimbagano gwonna. Abakola emirimu ku Twitter oba X, I salute you. Abakola emirimu ku TikTok, mwenna I salute you. Abakola emirimu ku Facebook, bwenyi bw'ekitabo, I salute you. Abaira mu comment section, abapostinga, abaira mu WhatsApp groups, mwenna mwebale mulimu gwe mukola. Mwebale kulwanira president, mwebale kulwanira ggwanga lyammwe, mwebale kuba nduulu, mwebale ddala. Ngera otwala omukisa guno okubaza bakomrade bannange bonna ba foot soldier. Abakuuma obukulembeza mutambulirako, namwe I salute you, mwebale nnyo mubalire ddala. Ne TV yonna ya security, mwebale nnyo mubalire ddala. Mwenna abasawo, aba asoose okufuna oba asoose okuwa president obujjanjabi mu bitundu by'ebulindo mwebale nnyo mubalire ddala. Njala kubaza eddwaliro ly'ensambya, management yalyo, n'abasawo basobodde okuma president mwebale nnyo mubalire ddala. Mwebale teekawo resistance ekiraga professional. Nti si buli muntu ajja kuviira atamala akole fujja atagende. Mwebale nnyo mwebale ddala kola mulimu ogwo. Nyino bali ndo bebaza then tuluke tugende mu maaso. Kati olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4 ezakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2024. Okusookera ddala mwenna abaakajja manyi Facebook olumu njala bategeeza nti president asiibuddwa mu ddwaliro ensambya n'azzibwa mu maka ge Magere gyali olw'ensonga nti wabadde bitakwatagana ngera baagala munyigira mu ddwaliro n'asobola okuba nti addressiddwayo n'ateekebwa mu maka ge Magere gyali tekimalira bakyazoganyaayo nenjagadde bategeeza mulime kuwa pressure nti akyali mu ddwaliro yavuddeyo. Nja kutwala mukisa n'okubaza mwenna abadde bakuba amasimu okuva jjo bannange lumbuye bikimbaga bannange. Munansonyiwa benazzeemu obubi kubanga nange mbeera awo nange binsobedde nga sina kyakukola kale naye munansonyi bambi. Benazzeemu obubi besaakutte amasimu gaabwe besaze message I'm very sorry. Sitera kikola nabadde a bit confused olw'ensonga nti ebintu byazzenga bikola ki nga byabadde. Abatategedde incidents olunaku lwajjo president yabadde akyaliddeko munnamateeka eyasikira muganda waffe omugenzi Anthony Wameri mu kuwolereza abaana baffe abasitwago bonna ababakotte gwe bayita Kanso Mosisi eyamukyaliddeko mu ekitundu ekyekira ebulindo ng'agenze emirembe etagenze byabufuzi then ne wabaawo ekintu ekitagenze bulungi. Kati wano wenjagala tutandikire video obutongole video etandise. Okusookera ngenda gambwe n'aba comrade abali ku social media. Olubaka bwammwe tulwanyisa dictator Yoseri Bahabulwa amaze emyaka 38 mu buyinza. Akozesezza buli weapon yenna eyetaagisa okufuga eggwanga, okufuga bannayuganda obafuula bawumba tuutu. Ngenda basaba information webeeyise mugitwale ng'ekintu ekikulu. Mugitwale ng'ekintu ekikulu. Mr. President manyi kuno kwoli.
manyo mwogezi wa polisi kwali na buli muntu kwali. Nayisa security alert ku lunaku lwakutaano sawa zaali 2 nga maze otegeera kye planning okukola. Nze simanyi program za president yamanyi program ze. Ne Mr. President mu bantu booliraanye abakuliraanye mulimu ensolima. Mulimu ensolima efulumya information kyogenda otambula kyogenda okukola na buli kimu. Olw'ensonga nti njagala nsooke nduve ku ntono. Bw'obadde ogenda ewa kanso gye walaze kyabadde kikyo within nga kikyo kuba tekyabadde public. Naye bw'watuuse n'omaliriza already information yadde yasaturating dda ewa Muhoozi Kanyerugaba ekyegenze wa James Birungi egenze wa Christopher Damulira egenze wa Muhoozi ne wa Museveni. Kati nga chance gibale balina okukozesa eyo kunyiga publicly ngete wali nsi yategedde nti wafulumyeko kewuno ogenda kewantu. Quote this. Mr. President, wagenze secretly nga teri media emanyi nti wagenzeeko ebulindo kira. Wagenze secretly nga teri amanyi nti wagenze bulindo wa kira. Kubanga bulijjo tulabula binti president kati ayolekedde gindi agenda. Neko wagenze na feri tumayi buli mu yagenze bwekanze ng'oli bulindo. Naye bw'watuuse bulindo n'okola bulungi n'obeera ku mukolo ogutagono ya bufuzi yabadde Thanksgiving n'oyogera. Bw'wamaliriza information yadde yatambudde dda mu by'obwokwerinda kati nga bagera kukozesa chance eyo okusesa security alert gye nakuwa bakunyigire mu kitundu eyo nga teryategedde. Naawe kennyini bw'onoowulira video eno ojja kikakasa. Omwogezi wa polisi manyi kuno kwoli, Museveni kwoli, buli omu otudde. Ngenda kukola forensics, mbawe information mugenda kutya. Wabula kyensooka okugamba president, olina ensolima efulumya information. Gy'olaga by'ogenda okukola na buli kimu. Abasajja bagenze okukwata akinga nga information bagifunye dda era bakwetegekedde bulungi nnyo. Baade bakwetegekedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki ebyokulwanyisa byaleese byabadde zisa byalo. Kubanga teyabadde political rally, yabadde Thanksgiving ya family nga bantu wena na bantu bisatu. Wadde bibiti bahawezi. Lwaki baleese weapons of mass destruction mu katundu ako. Kitegeeza ndi information ya defu nga bagala kunyigira. Nga bwe nali njogedde luli. Kati mukulembeze tandika okuba abantu obotandika obascrutinizinga oyinamu ensolima. Ezifulumya information walidde tewalidde wasuze wakati wasuze wakogenda kola kino zaako kiro zaako kiri ensolima zifulumya information state nefulumya James Birungi kuno kwoli Emi Katabazi kwoli Christopher Damulira kwoli Muhoozi kwoli mwena kwemuli mulina ensolima eziwa information okuba ku Kyagulanyi kimu kitegere bulungi nnyo. Kati sagala balwisa kansooke mbazeeyo ko katono nnyo wano mwenna abalaba ka video kano. Kagenderi president then tusimbule video nga mwadijagadde ojiwulira. Ka security alert ke kaluwa. Mr. President kansulenti kwoli kano bajjaka kusalira mpaka kuwe. Kali ludda wa. Alright. Nklamusizanyo Mr. President kansulenti oli bulungi. Nga bwe nagamba nti musajja watotole waka nolabirira abaana bo noloza ku nsonga z'eggwanga n'abantu abakulumya emitwe bewawakadi ngoloza baali bategera kumbi baali bategera ku Mande ng'ennaku esigadde omukaaga mu wiiki tebategererako ddala. Wetwogeredde essaawa zino abasajja bo bennyini beetaba mu meeting ezaagala okusaanyaawo era ne nkugamba nti Yoseeri mu ssaawa 24 z'abeera ng'atudde oba nga bateesa essaawa 10 bazimala kukutta nga bakozesa ekitongole ekya CMI ekya ISO n'ekya crime prevent ismail because of it directorate ekya we musajja Christopher Damulira musajja omutemu. Kati mbadde nze nkutegeeze ensita gye baagala okuttamu ne balina enzita gye baagala okuttamu n'okukulumya ngeri sophisticated. Ekigambo sophisticated mukimanyi bulungi nnyo ya nga enzita eyo tesobola tesobola kulabika nti bana ba gavumenti baakuse nga n'omuntu akira batasobola kutegeera nti baakuse. Kati
Lero balese ebintu biri bateeseza kwe baagala okukozeka okukola wano baagala kujjawo oba okukube wantu wakuluma situgenda genda yenyo ka video ako nakatadde ku mutimbagano abaakale mu akalabye kati mwenna njagala mulize video aliro bulungi nnyo ba comrade mwenna abadde bagobera struggle since day one mukimanyi mu police mulimu ekitongole ekya police etawuluza obujagalalo bakozesa tear gas bakozesa tear gas okugumbulula abantu ababeekalakaasizza mu mpulira bulungi nnyo njala ndubavire ku kontono waliwo abaana ba comrade abazze bakubibwa obukebe bumuyito wa tear gas ne bubamenya amagulu ne bubamenya emikono ne bamenya emba nga tebumanyi kiki kye bakozesa oyo si tear gas kansooke ndubavire ku ntono olwaleero njagala ensi etegeere nti Museveni twakwetoola buli kimu tukimanyi Banyabo ne bassebo, ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community that the so-called Museveni, who is not known to Ugandans because he's a foreigner, he's a terrorist. He had been killing Ugandans since 1962 up to date now. He had been using so many methods to eliminate innocent Ugandans. But as we speak right now, Museveni is using weapons which are not allowed to be used in demonstrators. This incident which happened yesterday when they wanted to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda. Ladies and gentlemen, the international community, the SFC putting on the police uniforms, they used what we call ball tear gun bomb. Ball tear grenade bombs. That's what they used in order to try to shatter His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, because that was their first mission, to shatter him, either hit both his two legs or his two arms. So these ball tear grenades bombs, they are not used in demonstrations or to spread demonstrators. These are used in a war, more especially in those who are well trained in the military system. These ball tear grenades, they are used in a war, not in spreading, or they are not used against demonstrators. Mutegedde bulungi nnyo. Abaana bonna baze bamenyeko emikono amagulu ne bakubimwa nejimbusimu butiya gas, si tear gas. Zino baziyita ball tear grenades bombs. Ne bwe banga etandika okubwebanga esumuluddwa ogirabanga tear gas nenga bomu yennyini ekozesebwa mu ntalo ezitali mu demonstrations. Zino bomba bazikozesa ku lutalo oluli ku level ey'ekika ekyokusatu nti singa omuja asalira ku front line n'abanga amasasi gamuweddeko alagibwa okukozesa bomu eyo ogikasuka mu balabe n'esobola bamenyaamenyo batuusaako obulabe. Gwe wenna abadde amanyi ba comrade bamenyeka amagulu, abamenyeka bakubba embwa ne ziyiika n'ebikono, babadde tebabakubisa tear gun canisters, babadde bakubisa ball tear grenades bombs. Kati kano kolaba eno yemu ku design fe Uganda gye tulina. Yemu ku design Uganda gye tulina gye bakozesezza eyo. Eje bakozesezza. Kati nenga the same prototype. Fana biganyo kuvaayo. Yiyo kati eno gye bakozesezza. Ndoza mugira bulungi ebigambo byayo. Ndako. Gye bakozesezza eyo. Zino ze zibadde zibakuba comrade ne zibamenya amagulu, ne zibamenya emba, ne zibamenya emikono.
eyo gye baakozesezza muyinza okugamba ataabijja luddawa zino ze baakozesezza kati lwakuba nti mu Uganda tulina modo ey'ekika kino era gyeri eri mu kkala eri kati woyagala okutegerera mmanyize byange mbikola kate ng'omusizi agula essiyani batera kukozesa launchers zino ezo launchers batera okukozesa kati njagala sooke tuddeyo ku bifaananyi bino ono gentleman aina launcher eyo ndoza ne kana akantu mukala kana kati ya gas kaina akabbulu mukala bulungi nnyo akabbulu akaina mukala bulungi nnyo ako kati katudde ku ze baakozesezza exactly kino kyembagamba ze baakozesezza oziraba ezo baakozesezza ene kuba nekumenya okugulu kwonna neekuyuza kino kye baakozesezza ate eno size ziri ze balina endozo mukira bulungi nnyo zino tezikkirizibwa kukozesa mu bapoliisi nga bali mu kujjawo abantu muyinza ekifaananyi si kya Uganda kambazzeeyo baabadde bajjo bennyini kino kye baakozesezza ezo baakozesezza ozira bulungi nnyo kati kubano bonna mbuulira aka ayina tear gas launcher ayina tear gas gun launcher kubano bonna ani abadde agirina tekuli ze badde bajja mbadde baziteeka luddawa awo tovuddewo ndowooza kati mutegedde abasajja bano badde bakozesa ebyokulwanyisa bino nga tebikkirizibwa mu bademonstrators kati mission yabadde bweti 1 babadde baagala basooke bakuba tear gas bagumbula abaana bonna then bamale bakozese ball tear grenade bagikube Kyagulanyi then oluvannyuma nga tewali baana omuvubuka ono ajja akola omulimu gwagumalirize ono kyenjagadde musokole mu katambi kano abapoliisi bonna babeera ku mission babeera ne order yafulumira ya shoot obuli adali ya shoot babadde balagira ku shootinga what kati ono eyafunye order eyokubiri eyokukozesa pistol ku shootinga order yagijjeewa oyo kuba kutola awo tetugenda kulwawo kati wano wenjagala tusooke tugende mu ew'omukulu Kitumwa Rushoke mazo banyonyola bomu ezitegedde ze baakozeseza tezikkirizibwa wawuduwayi tezikkirizibwa mba demonstrators bazikozesa network amugereke bagikwatemu omwami ono jo bapa kusinga amaze okukola obutemu ne bakola ekiwandiiko kino wammanga njagala mumpulirize bulungi nnyo tutandise forensics gwe kyoba omanya nga sinatandika forensics Mr. President wuliriza bulungi nnyo mbadde nga nzija nkugamba nti Museveni within 24 hours ezikola olunaku 12 hours bazimala bateesa kutta abantu abatula mu meeting zino abatudde authorizing assassination plot eno yabadde Museveni kennyini mutabani we n'ajja executinga n'akozesa Christopher Damulira n'akozesa Bampuga bona mission baade bagimanyi Peter Mayiga Anita Amongi Eme Katabazi Salimu Sale ne Museveni kennyini babagimanyi meeting ezikutulira okutta zibeera ku Semwai offices Embuya zibeera ku ISO offices zibeera ku Serena Kigo
Serena Chigo gye zitula olumu, ezimu zitula mu State House Entebbe, endala zitula Nakasero, endala zitula ku Papa Paulo. Papa Paulo mugimanye Yerubaga. Mbabudde kati bifo. Kuno bonna basikito kubali. Ne Papa Paulo Erubaga ebeerako, ne ku wa speaker Anita Amongi Ekololo batuulayo. Batuula Namasuba waliwo kirabu eri between Namasuba ne Zana, kirabu eno bagituulamu nnyo. Naddala bano aba DP Buloko. Kati DP Buloko ekozesa popopo ne kirabu ye Namasuba Zana. Saako ne Makaga Mpuugo olumu ne Serena Chigo kati mbategezza ebifo birungi mbitegedde bulungi nnyo. UBC yabadde emanyi ku assassination plot eno, BBS Telefine yabadde emanyi ku assassination plot eno, NBS yabadde emanyi ku assassination plot eno. Ba NRM propagandalist abamu badde bamanyi, Piero U bloggers n'abamu badde bamanyi mission. Kati Mr. President njala kutegeeza ogenda kutya. Mission bwe yalemye okutuukiza kwa Museveni yanyize nnyo oluvannyuma n'agamba nti whoever missed is going to face it laugh. Because for me, I was waiting the good news whether Bobi Wine, all his two legs have been shattered or he had been killed. And I was ready to control the situation. But shattered, it was a good move because I was willing to pay each and everything which is needed. And I was ready to pay billions in terms of compensation. And I was ready to take whoever participated in that plot. Muchimanya bantu babakwata abatwala n'ababeze emyezi ng'ebiri n'amala n'abata. So ye kyamuyisiza by'okuba nti amagulu tebagashatalinze oba tewafudde. So ndozo kitegedde bulungi nnyo. Kati wano mwenjana soke tukolere ku bbaluwa eno gye bawandiise immediately. Nsoke nkwate Kitumba Lusoko ono. First and foremost, Mukulu Kitumba Lushoke, the new police spokesperson. How are you? Hope you are doing fine. I'm here to inform you, gentlemen, you are not fit to be in that office. Physically, mentally, you are not fit to be in that office. We rather prefer to bring back the so-called, the great Elijah Enanga, because he's so polite, cool, and calm. He can convince anyone to listen for his flattery. But for you, physically, you are not fit to be in that office. You look too drunkard, and you have a lot of feelings which might cause problems. Luno mwami Lutumba Kisoke tateekeddwa kubeera mu poliisi ne mu office eyo gyali mutasobola talina kyasobola mu kubanga yenna afaananga mutami byogera tebikwatagana. Kati mission bwe yalemye eno gye baakoze immediately nga temaze nakola investigation bawandiise bati 3rd September 2024 press statement of alleged of Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu. Bataddeko ensonga ziri musanvu. Tugenze mu forensics bagambye. Today, 30th of September 2024, Honorable Kyagulanyi Sentamu was invited by Mr. George Musisi, a lawyer, and a Thanksgiving ceremony in the Bulindo Kira Municipality District. The first point is clear and okay. Bagayewati. Nti omukulembeze gwango Robert Kyagulanyi Sentamu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 yayitiddwa mukwano gwe omukulu George Musisi lawyer ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogwabadde mu kifo kye e Bulindo Kira Municipality eyo nsonga esooka ntuufu. Ensonga ey'okubiri, Honorable Kyagulanyi Sentamu participated in the celebration which concluded peacefully. Nti President Robert Kyagulanyi Sentamu yeetabye mu mukolo ogw'okusanyukira wamu okwebaza Mukama ebirungi byawadde lawyer Musisi era kwawedde bulungi oli mutuufu. Kati wano okulya wali ekkomba ne sowaani. When Honorable Kyagulanyi left the venue, he and his team moved out of their cars, embarked on procession up to Bulindo town. That is wrong. Mr. Lushoke, the so-called police spokesperson, Museveni, Mohozi, James Birungi,
Christopher Damolira, Eme Katabazi, njala bagamba mulekera uno busiru. Nchiddamu. Akatundu akusoba gati, when Honorable Kyagulanyi left the venue, he and his team moved out of their cars and embarked on procession up to Bulindo town. That is wrong. Mr. Lushoke, the so-called police spokesperson, I'm here to request you. Can you provide the evidence of the visual or of the video which show that His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu, he led the procession as you say? Can you provide with a short video as an evidence to prove your statement number 3? Chebaita procession, Kyagulanyi yavudde we nga talina gwalagidde, ntalina gwagenda ngenda jindi yazze secretly. And you, the entire security organization in Uganda, you were tipped off by the mall within Kyagulanyi's team. And you set up the trap to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. I'm here to inform the international community that let Mr. Lushoke, the police spokesperson, Muhoozi Kainerugaba and his father, let them provide the so-called video which show that Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team, they got out of their vehicles and they started moving. Where did they left their vehicles if they got out? Where is the visual or the video which shows that? Mulekera obusiru bwammwe tugenze maaso. Ekigambo kye bayita procession abasinga obunkyalo Luzungu. Procession abatakimanyi ono agamba nti President bwe yavudde ku mukolo ogwo ye ne banne bavudde mu mmotoka nga bamaze okuva ku mukolo ne batandika okutambuza ebigere nga balina olukalala lw'abantu bangi nnyo nga batambula bagenda e Bulindo mu tawuni. Ekitali kituufu ngambidde Lushoke aleete video eraga nti waddewo olukalala lw'abantu olutambula nga lugoberera President era ng'ali ku bigere talulina. Tugenze mu maaso tuli mu katundu ka kusatu. However, the police advised against it despite the guidance. He insisted on proceeding and crossing the road, leading to police intervention to prevent the procession. Mr. Lushoke, ogambye nti mwagezezaako nnyo okutegeeza President nti kyakola kikyamu era nejjalaga si watuufu akyuse agende gy'alina okuba nga dda so sigenda mu maaso kyabadde akola. Mukulu, on a daily basis that is on record now, the police of Uganda has its own media coverage. Tukirabye okuva mu campaign mwalina nga abantu balina kamera nga bakuba ebifaananyi barecordinga videos nga mugoberera Kyagulanyi. Mwagala tugamba tiimu gye mubadde nayo tekwabaddeko media tiimu yammwe wa polisi yena abalina kamera asobola okulaga eggwanga procession oba okutambula okwabaddewo okwadde kukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye atambula? Well, tulina kye tuyita rules of engagement. Rules of engagement. Amateeka agakozesebwa ng'ogenda okulumba omuntu yenna oba omulabe naddala ng'oluwa byakwerinda. Bazita rules of engagement. Rules of engagement ze ziruwa nti omuntu yenna nga mwekalakaasi oba abeekalakaasi waba bakiyita ba negotiators nga bano bakwasaganya wakati w'omuntu oli n'ebitongole by'okwerinda ebintu biri byanjawulo. Negotiator mulala ne ekya rules of engagement. Ekya rules of engagement kyekiruwa? Rules of engagement nti poliisi ejja nejjamu omuntu omukulu najja n'abatukirira bagamba bange okusinzira ku kigendo okukiriwo essaawa zino kyemukola kikyamu okusinzira ku mbeera eriwo olw'okuba nti ABCD nga embadde mulaba nga poliisi wejja nayimiza President
either Luongo n'avaamu, Ssenyonyi n'avaamu, oba Zaake n'avaamu, oba Eddie Mutwe ne bavaamu ne bajja ne boogera ne poliisi. Mwalabye video yonna nga kuliko wa poliisi eyazze n'atuukirira ttiimu ya pulezidenti ne boogera ku nsonga ezo. Tuli mu forensics. Mwalabyeko wa poliisi yenna eyazze n'atuukirira either security team oba leadership ya NUP yabadde ku pulezidenti oba okutuukirira pulezidenti kennyini. Mr. Lushoke, osobola okutuwa video eyo. Can you provide that video as you stated here in the article number 3 that despite the guidelines, he insisted on proceeding crossing the road, leading to police intervention to prevent the procession. Can you provide with a video evidence that you engaged His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team about the so-called guidance? Mr. President, we are not fools. We were educated by our parents to explain such things to the public because we know that the biggest number of Ugandans, they are uneducated, but they know. So can you please provide us with the video evidence that you engaged? Rules of engagements before any security personnel or police or military officer to engage an enemy. But first and foremost, those procedures, they apply during demonstrations or in a rescue program. So we are talking about the procession Katumba Lushoke mentioned here in article number 3. Osobola okuleta ka video ngoto munjogeza oluzungu lwange lungi. Oluzungu twalutereka twaluvaako dodwogera. Kati gwe Katumba Lushoke mwe tulidde okujja oluzungu mumanyi tutumanyi kwogera. Oluzungu tulumanyi lwakuba nti ffe twasomesa sajja Baganda nga tebaagala twogere luzungu. Tulumanyi bulungi nnyo lwakuba twagala twogera. Kati mukulu twagala otunnyonnyole ebintu byoyogeddeko kubanga you didn't engage anyone because you had your mission of shoot and kill. That's why one of your commandants ordered shoot. Kanka kuddire one. Wait a minute, kano ka slow motion. Jera katali mu slow motion one. Jera katali mu slow motion one. Oh, doza ke kano. Wait a minute. Kano katali mu slow motion. One. Shoot him. What are you shooting? So one of the commandants, he ordered that shoot. Was that the engagement you are talking about in Article 3? Kati, akagendo okujjayo amazima matuufu, kaakano wano wammanga. Kaakano wano wammanga, baakatukwatidde bulungi nnyo. Mulyoke mutegeere nti bano abasajja tubasobola mu kuanalizinga issues zino abantu bategeere. Kati kano kagenda okujja amazima matuufu. Mukeetegereze bulungi nnyo. So, before I play this video, Mr. Lushoke, you said that the elected president of Uganda proceeded with a big number of followers. Nkusabye olete video eraga big number of followers teri okubanga kwabaddeko bantu be bamukuuma bimwasoso okukuba ne mmotoka namuziteeka wansi mu video gyengedde okuzanya wano. Abantu ababadde ku ttiimu ya president bokka abatawera na 30 ababadde ku matawera na 30 bemwakubye mu video eno. Njagala ondagemo omuntu yenna ow'ekitundu ekyo eyabadde oyaga nti yaddazze kulaba president oba kutambula president. Eno video kati ngendo balaga buli kimu.
Njera mwetegereze nyawo. So, Mr. Osoke and the entire police and SFC plus Museveni and Muhoozi, all of us will know that when you are engaging someone, you need to confront and you talk. But for you, you order to shoot. This is exactly what happened. There was not anything like consulting or engaging, because the rules of engaging, it's that you send someone to represent the police to talk to the congregations. Either they buy your ideas or you listen to their ideas. But nobody engaged. They just started to shoot and kill with immediate effect. So stop fooling Ugandans. Kankamare Gunyo. Obusingo bungi mwabulabye. Kati wano wenjagalira okubuuza mukulu Lushoke ne ttiimu zammwe zonna. Okwe kwabadde okwogera n'abantu boga nti waddewo procession. Ogenze maaso tudde wali ka video kali. In fact nakano kali clear. Nenga sinazanya ka video kano. Njagala mukulu Lushoke tugende bulungi nnyo. N'ebbaluwa eno tugende mukati mu katundu akookuna. Ogambye bw'oti. During the ensuring, it is alleged that he sustained injuries. Police officers on site claim he stumbled while getting into his vehicle, causing injuries, where Honorable Kyagulanyi Ssentamu and his team assert that he was shot. This is the police statement which was issued yesterday after the incidents. This is the article number 4 says, during the ensuring the outraction, it is alleged that he sustained injuries. Police officers on site claimed he stumbled while getting into his vehicle, causing injuries, whereas Honorable Kyagulanyi Ssentamu and his team assert that he was shot. Agamba bw'ati nti mukugezaako bano abaami abadde bakola okugezaako okuziza president mukavuyo ako mu president yasirituse ekigambo kino stumbling kye mu Luganda kwe kusirituka. Yasirituse n'agwa oba ne yeekosa ekyamuleetedde okuviirako buune. Naye ye ne ababaddewo abapoliisi bamugambye nti ono yasirituse busiritusi era kyekyamuviiriddeko okufuna obuzibu obwo, so si nga bwe bagambye nti bamukubye oba baakubye essasi. Kati Mr. Lutumwa Kishoke, Muhoozi Kainerugaba, Museveni and other commentarities comrade, ladies and gentlemen, kati si statement baje wandiikidde, njagala olabika video kano mwakalabye dda mukawalabe. Mazoba somera eri kalika article namba 4
kati nabanno byeyogeddeko biibyo kyenjagala ono kiyagambye nti the police on site alleged that he was shot. Kati kyenjagala mu kavidiyo kano president yadayimidde webakubye eri ball tia grenade bomb gye bakubyewo ekigendo kyade tushata ekigambo shata nakibanyonyodde kubebe entula bade bagala mbebe entula amagulu ekigambo nkibasombe bakiyita shata to shatter his two legs immediately kyali kisobola bakolera kati Lutumba Kyoka gati ono yasirituse ne yekosa mu video walabakulaga nti polisi kenyini yakubyewo grenade yali jemba gambye jemuloza mbu yatia gas era bajiwandikako nti tia gas nenga bajikozesa mu lutalo ku level 3 nti singa omusirikale gwaka amasasi asobola okujja grenade eyo n'agikozesa ekola emirundi ebiri ebaluka nesobola okutuusa obulaba kumenya abalabe be n'okuteekawo gas oyo abantu obamalako emirembe n'abanga asobola okuescapinga n'adduka kyaba bagikozesa mu level 3 of the war. Kati mukulu Lutumba Kishoke ka video muketegereze bulungi nnyo Modoka president yeri wali mutulwe chikke kigendo president huyu mutulwe chikka ndoza mula bulungi nnyo Alright, kati mukulu Lushoke, these are your statements. These are your statements, and you will answer you yourself. Ekikanso kemalo kujja obulimba muno. Mubadde mu panic nga mukyusa statement to the extent ogenze n'ogamba ku radio Simba video evuddeyo nti bakasusa amayinja. Bwe tuba tukola forensics tukuwa obujulizi ne tukuwa ne reference. Lutumba Kishoke alese video nenga video gyalese tekwataganira ko ddala na kitundu kiri kya bulinde bakubidde president. Njagala mwetegereze then muleke mulabe video ze mbazanyira video ze. Linda ko banso kenza nyezo statement ze yakoze. So ko statement ze yakoze. There are social media videos circulating showing or where he appears stumbling and apparent tear gas near his car. All those we must. It would be strange for police to watch a video footage on a social media platform and draw a conclusion. We have not descended to such levels. No. Akugambye nti waliwo video ezitambula ku mutimbagano nga ziraga Robert Kyagulanyi Center muyasirituse n'agwa naye ate oluvannyuma ne wabeerawo omukko ogwanyose naye video ezo tebagenda zigenda kubanga za social media balina okuddamu okunoonyereza okumanya kyokka wali mu kiwandiika akugambye it is alleged by the police on site nti abapoliisi abadde okusate bamugambye nti oli yastambulinze yasimatuse n'agwa yaserere n'agwa ate ono agamba tagenda kukkiriza video tugenda mpola mwenja bafunisa olubuto musaaga njabba nyonyogera njabba funisa olubuto tugenze ku statement number 2 we got from the officers at that material time was that they saw him stumble while getting into his vehicle. On the other hand, his team and himself and a number of people say or said that he was shot. Yes. So, his team said he was shot, but for you, you are claiming that he wasn't shot. But you said again that the police on site said that
He's trembling. Nenga ate. O commander yabadde okuserega shoot. Kati wano video gyolese yegenda okumala egoye mu kibya. Nze njabba nyonyogera museke ate nga mukaaba mbaabye. Eno video gwogirese nga mugirese na mugisasa ku social media. Naye remember ogambi nti temukolya ku video za social media. So temwabadde na timu ya media coveringa incidents eno mu police. Remember the entire police when they came to set a trap to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. They didn't come with their media team to cover each and everything which took place there. But the same gentleman, today in the evening, he came out with a cooked video, which shows that, for them, they got already the video, which showed that Robert Kyagulanyi's team, they are the one who started the commotion to the extent that they throw stones on the serving officer, which is wrong. So, the video which I'm going to show you right now, it doesn't reflect with what happened in Bulindo. This is another area which they came out cooked to show the public that it was the same incidents. Bana abasajja babbi. Kati labono omwami. Njira mutundeka video kano. Ngenda kuzanya ka video kano mulabe bizimbe mulabe embere yabadde wali Bulindo none bizimbe street zatulagira konti bakubye wa amayinja. Ulira. Incidents of stone throwing. Now nobody captures that. That is what precisely nobody wants to talk about. They want police to keep quiet and swallow the accusations. Now we are saying. So, Mr. Lutumba Kishoke, does this video, what can I say? You forged. Does it reflect with the Bulindo incidents? On one video, njara mudemo jirale, ekifana ncharaze, ensi, nti chabadonga abana bakuba amayinja, tekifana na eche Bulindo, kati mudemo jire bulungi nnyo. Oyo Bulindo. Incidents of stone throwing. Now nobody captures that. That is what precisely nobody wants to talk about. They want police to keep quiet and swallow the accusations. Now, no problem, Mr. Lutumba Kishoke. Go and eat your mother something in Museveni's voice. Lutumba Kishoke, go and eat your mother something in Museveni's voice. You are boss. Stop fooling Ugandans. So, video mujirabye, images, ebyabadde byonna tebifaanagana n'ebye Bulindo, kati ono Bulindo yennyini owabadde incidents. Kati bifaanagana wa oludda wa. Bino byakulaze mu katambi kali ke batadde bifaanagana nakano. Bifaanagana. Bifaanagana. Gwe video gyabalaze ku mitimbagano gyondo okwetolwa Uganda ku TV efaanagana neno Bulindo bwati wafana. Kambazanyire na kali kenyini mu kalabe. Mu video gyabalaze gyatadde ku mutimbagano gonna efaanana ono Bulindo bwati wafana byazanye oyo Bulindo gwalaze. Video gyabalaze ku mutimbagano gyabalaze nti evidence bakubya amayinja bwe tubifaana. Tetugenda kulwawo. Video yabage tugenda gikwata mpola omuntu omunafu sooka otambule. Olunaku lwajjo lwadde lwa bunkenke nnyo.
nnyo. Oba kansoke mmala ebbaluwa y'abana abasajja. Ako kanamba nyanka mazeeyo katugende ku number 5. An investigation will be conducted to clarify the fact. So, how dare you come, a police spokesperson, and you say that you are going to conduct another investigations after producing such a bogus fake statement? Number Mukaga. He was taken to Najera Medical Center in Bulindo for first aid. As who? Were you there? Akasembayo. The police will investigate the alleged shooting and related incidents. So, gentlemen, first and foremost, Robert Kyagulanyi Ssentamu came in that area without notice of any security organization or agency. But someone tipped it off and you set a trap to assassinate him. Ebbaluwa yonjimaliriza. Kati njagala tudde ku jjo kye nakoze ekyamaze gwe mu kibya. Jo nakoze post after post nga pressure zinkuba mpulira njala kufa. Nenteekayo message eno kuba nadde sala kujja live nga nsobola okwogera ebintu ensi neekwata ku mutwe. Eno ye message gye nasaze nenjibatera ku mutimbagano eruwa. Nasaze message eno yavudde mu drones engegamba same way behind the shooting of Bobi Wine and is manipulating the incidents to poison Bobi Wine through medical solutions. Kati basindisa abasajja babo. Kati Mr. Lushoke, if you say that Bobi Wine stumbled and injured himself, why did you send off from Zambia referral hospital? Yes, someone stumbled, injured himself. That means you're less concerned about the incidents. So what aspired you to deploy heavily and which led to block all the loads which are heading to a Zambia hospital? What? If you say that the man injured himself or stumbled himself, why did you deploy and shield off from Zambia referral hospital? Can you tell the international community? Cow mentality. You are unfit to be in that office. Mohoz instructed the entire security of bodies, including CMY, SO, Crime Intelligence and the police, plus SFC, to make sure that they intervene with immediate effect to take over Zambia hospital so that they can tamper with the medical solutions, which is visible evidently because we have each and every evidence to prove that. Mutu ogeza oluzungu twalitereka dda tugenze maaso. Era tukyali mu kabaluwa kali kenataddeyo. Ne baŋŋamba tell Eddie Mutwe and Bobi Wine's security team to be very vigilant. Ne kagenda maaso. Eddie Mutwe must open his eyes widely. Same way has just sent 3 assassins to finish Mr. Bobi Wine through the ongoing treatment for the shooting. He has to encounter this evening. Kati banyabo ne basebo bwe twogera ebintu bino abantu baga nti olumu twogera tusala mugambo. Mu video nabagambye basajja bameka mu post gye nakoze yabadde abasajja bameka. Linda katono nabagambye abasajja bameka mu post gye nakoze.
kati abadde bazze to temper with enensawo enembata yaneti ensawo gyabadde ekutte mwe mwabadde buli kintu kyonna kyali kigenda okujjawo Kyagulanyi enensawo omulawo atunda naye waba bimukozesa bukozesa omulawo atunda ensawo yabadde buli kimu yabadde buli kimu kati katuddeyo wano olwaleero basibye ku masimu we have to finish him you have to finish him kati nina kintu kyenze mbasomesa nti Museveni oba agenda okutta omuntu asooka kusiringako off ddwaliro n'agoba buli muntu yenna but unfortunately njala kubaza ba comrade abaganye okuva ku ddwaliro njala kubaza mukyala Babi Edi Mutwe mwenna ba comrade abadde okuprotectinga president n'eddwaliro ly'Ensambya kyalemeseza abasajja bano okutuukiriza mission zaabwe naye era balemedde kubanga all along muhoza badda communicatinga bakole kye basobola okujja omusajja oyo kati mwe kimutategedde nti n'olwaliro lwennyini Muhozi ye kennyini abadde ayagala kwetuukira naye n'agamba kansindika ettimu yange ekole ekintu kino ekimalirize ekifulumiza president Ensambya tawonye esiga nti awonye ategedde nti abasajja badde bagala kuyingira mu ddwaliro bamalirize omuzannyawo badde bagala kuyingira mu ddwaliro bamalirize omuzannyawo n'abagamba no munkoleko kyemunkola enzire ewaka bino bigambo bya Jore Ssennyonyi Luupu abaddewo ku ddwaliro si byange wela mukulembeze tumukomezaawo ewaka olunaku lwaleero ku makya abasawo bamulongoosezaamu obupapa jo obufragments obwa teargas canister obwabadde busigadde mu kigere bagimukubye teargas canister eyo bwavuddemu bulungi naye olw'embeera ya security ebaddewo nga abasecurity abali mu ngoye za leeya asazeekaawo balemedde ku basawo babagamba mutuwe medical records z'omukulu twagala okuziraba ne bagamba ekyo ekikkirizibwa ne mu mateeka agabafuga ng'abasawo zinakubeera ne mukyala we kijja kuzibawo naye ne bagezaako okuyingira ekisenge kyeyabaddemu ku mpaka abaana ne babalemesa neero ne bagezaako tunaasaba abasawo bakisoboka okuddayo ewaka obujjanjabe busigadde abufunire ewaka kubanga wakiri wano ewaka abeera bit safe kubanga wali saawa yonna oba oli abo babadde bajja kumenya bayingire ekisenge kye nga tumanyi kigendererwa oba nga bagamba nti twatandisa eri oba nga balinga abaagala okwongera omukolako obuvune tetutegeera so abasawo ne bakkiriza nti engeri obupapa jo obufragments gye babuggyemu bamusiibule obujjanjabe busigadde abufunire ewaka ku mbeera nti twagala ebulire bannansi oba okugiwakanya kiba kimenya etteeka nga ekitiibwa Kyagulanyi bwazaakola nikimenya etteeka era okusalira omusango ogwo gubeera gwakufa kuba Kyagulanyi bagezezaako okumuta emirundi mingi mu Arua baakuba driver we amasasi nga bamanyi ye gwe bakuba mwalaba mu Kalulu baakuba Ashraf Kasirye ekyo kitiyagasi ku mutwe twali tumanyi afudde n'okufa yali ayimiridde Kyagulanyi we yali ali ani gwe baali batagetinga si Ashraf Kasirye n'emirundi emirala gyonna yaza survivinga so kakati eveeyo etegeeze kubanga bannayuganda bategeere kuba osigala ng'okola ebintu bino abantu obasindiikiriza ennyindo bw'ogiyigiriza ennyo egy'omusaayi n'ekirala twagala batubuulire bino teargas canister bye bakozesa erina obulabe ku bantu kiki bannayuganda balabe eri gavumenti kaakati omuntu gwe baagala babayitawo ne bamuwuubira balina bakubamu bino ebintu ebibwatuka kubanga bize ebibwatuka Ashrafu bakimukuba ku mutwe kabula Luupu oli mu ansa mu okulukuunya nkuwadde teargas goba kuba si teargas kanso Luupu nkuwadde si teargas bagiyita ball tear grenade bomb gas si teargas bazikozesa mu level 3 mu ntalo kati Museveni zaako zikirizibwa mu kugumbula abantu zikirizibwa Museveni zaakozesa gendo ogobera abaana bonna be bamenyeeka amagulu be bakubye emikono be bakubye embali ziyiika bakozesa zino bomu naye nga ziringa teargas zibakozesa so kasitala ukitegedde mbadde muzigobera mutegedde bulungi nnyo
kati ekyo kyekikulu kyembagamba nti bwe tujja ntugamba nti tuwadde security alert, please mbasogedde ku ggwe, mbanjogedde ku bubaka bw'ensindise. Gwe okujja ngoga nti okolera state yaga nti security alert tozaagala, okolera ani? Mukulu okolera ani? Ffe tulisikinga obulamu bwaffe okujja okuwa information, tulwana ne state, tetulwana naawe. Museveni gwe oba mukolera Museveni simanyi. Nezijala omunawo gade twakwasi sijogedde ku nnyoko, ku kitaawo, ku mwana oba gwe kenyi, njogedde ku bantu abali ku ground bagenda otuusibwako obulabe. Nze nange bannumbawo nembaabya. That is it. Okitegeera? Wantu tuli mu kusiika binyomo. Nze siri nina pressure nyingi nnyo ku mukulembeze n'abantu abamuliraanye singa bafuna obuzibu. Kyekitubeeza ku social media kuno. To prove you this, nti bana abantu information baba bagimanyi era baba bakimanyi bulungi nnyo. Ono Guy mumulaba. Kino mugenda kusooka mulabe. Eno gye bayita radio call. Muzimanyi bulungi nnyo radio call. Eyo. Radio call abagimanyi obulungi. Radio call yebeera center of information. Eri bonna abagenza ku mission. Radio call kwe kuyitira message nekigenda okuddako. Omuntu singa afuna private call kitegeeza aba afunye special order. Ono yabadde ku ki? Enerigeno nti buli muntu yabadde commission asobola okumanya information. Ono eno radio call eno bwefulumirako information abapoliisi abamu bayinza okufuna information eno okwetoola ebitundu byonna n'abatali mu mission bategeera. Kati bw'afuna private call ngeri personal aba afuna order. Oba mbitegedde simanyi. Tuli mu forensics. Kyetuyita radio call omuntu bw'agikwata ebe itirako information eri geno nti bwenjogera ku radio call radio frequency kuba bagisetingidde bonna abapoliisi ab'ebyokwerinda abali mu kitundu basobola okufuna information eyitidde ku radio call omuntu bategeera ki kye boogera kye bayita radio call. It's a unification of communication amongst the network which was sent with the purpose kituyita radio call. But when someone gets a private call, that means a special order yabamuwadde ng'evudde kweri ebeera public erina okuwulirwa buli muntu yenna oba munfuna. Boba semanya ebintu bino n'ababeera bennyini abali mu byokwendesa bali mu kutakula mitubaga kino ekiyayi naye bakino siri kiyayi sebo bintu abisoma tubaleka bulesi tunatandika obakolako efujjo mujja tegeera. Kati njala mutegeere bana abasajja ekintu kye babaddeko. Omulaba oyo. Message bweyita kuno. Owa poliisi abatamanyi butembo genda kubeera maaso abumanya. Bweyita ku simu ebeera special order. Lwaki ebeera special order? Guy yajjeo pistol from nowhere. Kati njera mudde mutunde akatambi kano Guy ngajjeo pistol nga ne commandant we abadde amutwala ayinza okubeera talina pistol, but ono Guy yajjeo pistol kitegeeza nti baafunye special orders ono kwe kujjeo pistol. Aha. No, kyenjagala musome mu ka video kano. Commandant yabadde commandinga talina pistol, alina radio call eri ku kugulu kuno. Kati ono ali mu bibombole bya bulu ayambadde akasepe okaba Vietnam. Ye najja n'apolingayo pistol. Kitegeeza nti bano bwe balemeddwa mission yasoose ye yabadde ne second mission ey'okumaliriza omulimu guno. Siroza nti commandant waali batali mabuusu kati eyamuyimiriza.
mbitegedde. Commandant yabera mukamaawo abera ku site awe biragiro. Yadde tayina pistol bw'omutunula muna byadaakola. Naye kijja kitya ng'eyabadde alina okufuna ebiragiro oba junior ate yalina pistol agijjeeyo agenda kuba Kyagulanyi amasasi. Olw'okuba nti eri bolotia grenade yaganye okukuba Kyagulanyi okumushatalinga amagulu. Ono n'afuna special order. Maliza kumaliza tu. Katuwenjegera mutegerere. Mule muntu. Namukwata. Zamutegedde bulungi nnyo. Kale mu butongole saagala nnyo okubalaga bintu bino kubanga bisigadde obwenyi bwabitegedde. Nze maze okukola forensics wange mubategeezezza buli kimu kitegedde bulungi ng'ekyabaddewo. Kati kambalagayo ekintu ekirala mukitegeere. Mu operations zino mubeeramu abantu abali mu ngoye eza bulijjo be basinga okubeera deadly. Kati bana abantu abeera mu ngoye za bulijjo incidents omala okuvaawo. Nabasomesa abasajja oba ttiimu ebeera mu poliisi gye bayita ya forensics kyembadde ndi mukola. Forensics yekuŋŋaanya obujulizi. Nabagamba nti Museveni bw'aba agenda okutta asindika agenda okutta bw'alimu kubeerawo agenda okumaliriza mission ate kubeerawo agenda okutta oyo abamaliriza mission. Era kubeerako n'oyo agenda okukyusa obujulizi bwonna obwandibadde bukuŋŋaanyizibwa ku ttaka awo incidents obeereddewo. Nti ttiimu ya forensics oba investigation wenejja egenda kuba tegenda ssanga obujulizi bwonna. Kati abantu bali mutera okulaba mu ngoye za bulijjo bano baabo kati ng'oyo abo bano bebakyankalanya obujulizi ku siini nti poliisi egenda okujja nga tesobola kulaba kintu kyonna ku ground wadde okufuna obujulizi. Mukitegedde bulungi nnyo. Bano boolaba mu ngoye za bulijjo abo bano be bakyankalanya obujulizi kubanga poliisi bwejja. Poliisi erimu bitongole bingi nnyo. Ey'obutujju, ey'obujagalalo, ey'aba CID, eno musirike people, waliwo ekuuma bakungu, waliwo yekola forensics. Era poliisi mu mateeka tesobola kukola kintu kyonna ng'eya forensics tezze. Kati bana bali muleeya bibasindika nti incidents kwegwawo temusobola mwekengera nti musirikale mula muntu kwejagali awo yefuula ali bize nnyo alonda ebintu awo ng'asambasamba ebintu awo nga yefuula nga alumeddwa ennyo temuddamu muli bakumba obujulizi bwonna ateepalinze nabo ng'agenda. Zamu kitegedde bulungi. So mwegendereze nnyo abantu bamudiringana bumulanga waliwo ekintu kyonna. Ekirala nabasomesa code zikyabalimi okutegeera ba comrade nabasomesa code ez'abasajja bano. Code zikyabalimi okutegeera. Abasajja bano olumu babeera n'otulevu tuno. Oyinza osanga abasajja bana mu kitundu kyekimu nga balina otulevu tuno. Oyinza osanga abasajja nga bambadde engatto y'emu nga zifaanagana. Oyinza osanga abasajja nga bambadde empale ekika kyekimu. Kodi endajja mutannabuuka ye kodi y'omutwe guno. Oyinza osanga abasajja bana bonna bali mu kitundu kyekimu batemu nenga bonna bakapala batumpalaata. Kati ono yabadde n'obutwa oyo mumula tumpalaata mula bulungi nnyo. Ababiri bonna bano batumpalaata tekuli ayina nviiri. Bonna batumpalako eyo bayita kodi. Mu security eba kodi. For them they can easily identify themselves. Kyono nizo okuba simenga tazo operation yemu, but this is the code. Kubanga bazu basula mugenda ku mission ne muino kubanga
You can identify yourself using such and such symbol. Kalibazi kwamba denga toyemu ngazifanagana, bazi kwamba bade empale ngazifanagana, oba jacket ngazifanagana, oba otulevu tuno, oba ng'enviri bazisaze konza mu kitegedde bulungi kati bano bonna abazze mu ddwaliro yesterday. Kwaddeko omuye nga tasazeeko nviiri. Oyo ye awe tuyita ba Lakers. Talina ekyomwagala kibannyonnyole. Nakyo mwagala kibannyonnyole kale kamubalage. Oh no. Ono yabadde n'enviiri. Oyo. Oyabadde atudde ng'alinga ataliiwo. Those are we call Lakers. They are lacking the situation. Batunulira embeera okwekengera ani aluleeta ona zono yani kikyagala okukola. Betwita abalekinga bikiga bakita Lakers. Those are Lakers. Oyinza okuba oyinza ogantu ba informant mulimi lwababa bayita ba signalers. They signal you. Kati ono bano mu police ne mu SFC ne mu CMI. These are Lakers yenga zize kusoka kusoma mbeera. They are lurking around. Ndozo bulabi badde atunudde. Okitegeera. Era kyobula bagenti badde bagezaako nnyo okuforcinga themselves n'okubreaking okugenda mu ddwaliro. They are lurking okulekinga oku. Ebintu bisimu munabitegeera. So ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati poliisi CMI buli kimu buno bakaba mu busembe ngere ku information endala. Kwe muli kuno. Neka nsoke mbuyise international community butegere, then ndio kentegeeze mu ba police. I'm here to inform the international community, most especially all the international embassies which are situated in Uganda, that we Ugandans, we are facing a situation in Uganda whereby we are led by the foreigner, the so-called Museveni. Hope everyone you've gathered the data, you know Museveni is not a Ugandan, and his entire family, all are coming from Rwanda. That's why they kill Ugandans without mercy. They are using weapons of mass destructions, including poison. They kill, they kidnap Ugandans without anyone stopping them. Whoever comes out to talk about it, you either be kidnapped or killed. It is even that, even they want to kill the leader of opposition, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of the National Platform, and he was elected as a president in 2021. So we are calling on the international community, the International Human Rights Commission, the International Criminal Court, the US government, the British government, the Canadian government, and the European Union. Stop funding Museveni. Stop funding Museveni. And we beg we beg you kindly to sanction him with immediate effect. His family and all his friends and comrades. Because for us, they kill us like they are killing cockroaches. For them, they don't want to know. So every time when it came to seek for permission to demonstrate in your countries, please bear with us and accept. Because in Uganda, no one is allowed to talk. The mainstream media was taken away by the state. All TV presenters, radio presenters, politicians, and those whom you think that they have been in opposition, all of them, they're working under Museveni's regime. And you've been watching each and everything which is taking place. Fun enough, what you didn't know that the so-called opposition figures in Uganda, they sit with the dictator to assassinate whoever doesn't agree with Museveni. But in public, they come to you, they pretend that they are in opposition, they are opposing Museveni, which is not right. So we call on all our international communities, please stop funding Museveni. And if it is possible, I'm here to beg you and to tell that please, you might be sitting there, but without knowing that there is ongoing silent genocide in Uganda. And there is ongoing ethnic cleansing in Uganda, mostly against the Baganda tribe, who are situated in the center of the country, that is in Buganda. And this is done by Museveni using his security organs, including CMI, that is the Chieftains of Military Intelligence, ISO, that is the Internal Security Organization, ESO, External Security Organization,
which operates outside the country. They are cleansing Baganda. They are cleansing Banyoro. They are cleansing the origin of Banyankore. They are cleansing Basoga. They are cleansing people from the northern part of Uganda, including Karamoja. As we speak right now, if you go and do survey in Karamoja, you might reach there and you observe yourself that almost the Karamojong people, they are nowhere to be seen on the map of Uganda. The land has been occupied by the Rwandese. And this is the fact. Try to find out, but we are bad love. We are seeking protection. Because this gentleman has ruled Uganda for almost 40 years. But he had been using fake information, blackmail, propaganda, kidnaps, and bribing the so-called blockers. I may call them blockers. I forgot the term which Museveni used then. They are his agents across the world who come to big offices, international community, and they start marketing Museveni. He pays billions of money using those lobbyists. They are called lobbyists. So, the Americans, the British, the Canadians, and the Europeans, be very careful with all those colleagues of yours who usually come to your offices and start talking good things about Museveni. They are paid by Museveni monthly and heavily in dollars. And he had been doing that since 1960. Since 1986 up to date. Because he knew at first he massacred Uganda since 1962. He came in 1980. He waged war against the previous regime. He killed almost 1 million Uganda in Uganda, in the zone known as Ruwero Triangle. It's situated in Uganda. He went on waging a war against his own fellow citizens, the Northerners. He created Kony. Kony is not there. Kony is Museveni. Alice Nakwena is Museveni. In 1994, he masterminded the genocide of Rwanda, that 1994 genocide in Rwanda, whereby almost 1.5 Rwandese, they were massacred by Museveni. And he's still doing the same in Uganda. Please, we bear with you to help Ugandans. But this is too much. How would know the message I told? So, as I was addressing the international community, I'm going to play this video of one so-called opposition figure known as Abedi Bwanika, who has been working with Museveni since 1986 up to date. But he camouflaged or pretend that he's in opposition. Right now, he went with his delegation to meet Museveni, and they were talking about coffee business. But these people, they sit at night and discuss how to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno video mwizo kwati mwagirabika omukulu ono yasituse n'agenda wa Museveni ne banne okwogera ku business zaki z'emmwanyi nga ddi abavugayi batula Museveni okwogera ku business n'okuddukanya eggwanga kati party twetandise. And it's a reason why I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively, and your proposals, they are wonderful proposals, but in some area
for the future. This ministry called MAIF has no capacity to handle the coffee industry. The technical people there, they are ever traveling, they are looking for workshops, allowances, they are not in offices, they are not on the ground, they cannot handle this industry. Sigenda jimalayo. Katino bantu bagamba nti badde bawagira enkyukakyuka abeyo bennyini mubategedde bulungi nnyo. Kati katukke ekitabo. Muno Museveni kwoli aba UPDF mwenna kwebali. Electoral Commission kweri mugenda kutya. Kansulati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kwoli n'abaagala enkyukakyuka muwulize bulungi. Which ewedde Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kareekeza omusajja Omunyarwanda atonye Mooli. Yategeeza mutabani we Muhoozi Kanyarugaba, n'ategeeza chairman w'akakiiko k'ebyokulonda, n'ategeeza ne bakomanda bonna ba generals mu magye batandike okuteekateeka okulonda okwa 2026 bakulonde, era wiiki ewedde yonna ne wiiki eno bali mu kulondesa buli mujaasi wa UPDF yenna abooluganda bakola emikwano abasangibwa mu barracks bali mu kulonda. Sente yazifulumya obukuwumbi 6 mu bukadde 6 bwe yaspendinze mu kulonda kuno, era data already bamulira nti bo bamaze okusekiwalinga okulonda kwa 2026. Buli mujaasi wa UPDF yenna yamaze okulonda ne family ye nga Museveni yakozeseza bilioni 6 mu bukadde 6 okukonductinga okulonda okwo konna. UPDF yamaze okulonda. I'm here to inform the international community that after several meetings you held with Museveni, warning him not to change any kind of electoral reforms in Uganda, whereby he was proposing to use his NRM agents in opposition to bring a bill or to table a bill in a parliament so that they change on how to elect the next president by using the member of parliaments. So again, he resorted to his old ways of rigging elections. As we speak, Museveni instructed his son, Muhoozi Kanyarugaba, that is the CDF, and all army commanders across the country in all barracks. They instructed all the serving UPD officers and their families and the chairman of the Electoral Commission, that is EC, to conduct elections in dialect, and they have already done it. This election, they started last week, and they are going to be concluded by, I think, tomorrow or today across the country. That means that UPDF, they were forced to elect Museveni by force, and the data has been complied by the EC. That means that election rigging, they have already started in advance before 2026. Mukitegedde bulungi nnyo. Yoseri kuno kwoli, Muhoozi kwoli, bajjono mwenna kwebali, chairman Electoral Commission kwoli, sente mwazifulumya dda, ne mugamba abantu, mugamba abasirikale ba UPDF ne balonda data mulina era percent mugirina. Kino kyemwagadde okujjawo nti babaganya okozesa system zammwe bali mu planninga olw'okuba nti luli UPDF badde bowozi mu kulonda. Kati mwagadde mbateeke ku nninga balonde ng'obudde bukyali data mwamufunyiddwa percentage kyemwagala okukola. Era mwakikoze. So njagala otegeeza public etegeere. Mukitegedde bulungi nakyo mukitegedde. Tugenda mu maaso. Mu nteekateeka namutaayika gye tubaddeko wiiki ewedde
nga tuli ku bampembe abagenda mu mambuka ga Uganda okutwalayo nti bateeseza abantu b'omu ggulu ensonga ezibaluma ensonga z'omu ggulu ezirimu bannayuganda baziyita leader of opposition Joel Ssenyonyi ne National Unity Platform. Mukama yebazibwe kankiddemu. Anita Amongi, Muhoozi Kanyerugaba n'abantu abalala bonna ba NRM baatula ne bateesa buti bagenda okubba ssereza eggwanga ne basalawo nti batambuze parliament mu bitundu ebirala ebyenjawulo. Parliament bagisokeza mu Northern Uganda nga baga nti baagala bamanyi ebizibu ebiri mu bannayuganda mu mambuka ga Uganda. Wabula ekyewuunyisa ensi nti ekisinga okuluma bannayuganda mu mambuka bakiyita leader of opposition era nga bakiyita Joel Ssenyonyi, ekiddako bakiyita National Unity Platform. Mukama yebazibwe. Atalina volume esimu giri starting eddemu ojja kufuna volume. Mukama yebazibwe. Ekyatwala parliament mu mambuka ga Uganda okuteesa ku bizibu by'abalugwala n'abalala baliyo bakiyita leader of opposition ne National Platform bizibu by'omu bannayuganda bali mu Northern Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. Betuyita ba abakulu mu bitundu ebyo omuli bannaddiini omuli Archbishop asangibwa mu kitundu ekyo wattu yaganibwa okubeera ku mukolo ogwo. Lwaki baamuganda okubeera ku mukolo ogwo gwa parliament? Mujjukira bulungi nnyo nti Archbishop w'omambuka eyo y'omu ku bawakanya obuli bw'enguzi mu ggwanga. Yawandiikira Ssaabasumba wa Kampala n'amugamba tageza n'agenda ku Thanksgiving ya Mpuga ne Mapuge Masaka kijja kuba kyonoona eddiini yaabwe n'okuloosa nti ekkanisa y'Obukatuliki yeetaba mu kulya enguzi. Oweekitiibwa Ssaabasumba wa Kampala Paul Ssemwogerere n'atagenda ku mukolo ogwo. Anita Amongi n'anootinga ne Mapuga ne balootinga wansi. Kati olunaku lwatuuse nga abakulu bano bahereda balina okubeerako mu meeting zino ez'okuteesa. Babagambye please you are not invited here, we are in politics, let the Kaisari things be for Kaisari and let the God things be for God. So we are here for issues of Kaisari, not for God. You come any other day later. So bwate munaddiini olwo bamukozeko revenge olw'ekintu ekyo ebya Kaisari n'ebya Katonda ebya Katonda bamusibira ebweru. Kati kwe kusindika enkweze ngeno gye bayita lumu ey'emityana. Lumu yani lumu mwana wattu abasinga bungi batya mumanyi. Njagala okubaza Mukama Katonda sikumanyi bw'ofaanana oba oli mukazi oba oli musajja. Kankuwe saluti. Mukama Katonda nkwebaza. Lwaki nkwebaza? Oyina enkola yo yatotta kibetiti nga tonnakigenda Nyandusu. Twali mu calculation ezitukuba ntulonda Kyagulanyi tuspendinga sente firu byaffe nga tusobola kudda Uganda nga twagala Kyagulanyi afuge eggwanga. Era ntumulonda ebitundu 5 n'awangula. Akalulu Museveni n'akabba n'akawamba n'atagenda mu ntebe. It wasn't a coincidence. Tekyali kibi oba kyali kiyamba Kyagulanyi okubeerawo yeetegereze. Lwaki? Wattu Kyagulanyi abakuyingira mu State House n'omulayizi n'afuuka president yali tasobola kumala mu ntebe y'emyezi egi. Kyagulanyi yali tasobola kubeera mu State House okumala emyezi egi. Lwaki? Kyagulanyi yalina okulonda cabinet egenda otwala eggwanga mu maaso. Cabinet yali mu kubeera mu baani? Tunuulira bali mu FDC, tunuulira bali mu DP, tunuulira bali mu NUP, tunuulira bali mu UPC, tunuulira MPs bamwe bonna, tunuulira politician. Singa yali alonze abantu abo Baseggona Bampuuga ba ono w'Ekira municipality ono omusajja Omunyarwanda w'Emijaaba nga balonze batadde mu cabinet, Kyagulanyi yandibadde asabavinga emyezi 3.
bandi badde bamuttirawo dda. If at this particular moment is not in the State House, bamulaza akataffaali. Things happen for reasons. Or things happen for reason. Ebintu bigwawo lwa nsonga. President mulamu lwa nsonga. Nawe oyina essimu, oyina buli kimu, oyina amaaso, buli kimu okiraba. Kyagulanyi ne badde asobola okusurvivinga emyezi 3. Nkuwadde eddakiika emu. Kyagulanyi afuuse president alina okulonda cabinet. Yali agenda ekifaananyi mukina bulungi nnyo abantu bemanyi bana byabufuzi bye agenda okulunda mukimanyi bulungi nnyo basemujunganda bampuuga balukwago basegona baani awo bonna ne parliament bafa banumpa bamu yali ajja balo abateeke mu cabinet yandibadde asurvivinga. Yandibadde tasurviving. Kano namugamba mwana wange ow'Emagere kakkana time ejja kujja nakye njagala okulaga. Nina kye njagala okulaga osooka otegeere muntu yaani. Era osooka otegeera abantu babadde we baani. Kyagulanyi muzze ebbali n'atuula. Abantu bonna abalala baweddeyo. Tokyalina kintu ky'osobola kugamba Kyagulanyi ku muntu w'opposition. No, a big no. Bonna abategedde n'abamu yeewuunya weeraga Oh, no. Nga tamanyi. Bambala, banyirira, balina emitwe, bw'atuuka okwogera, oyinza okulowooza nti Lubaale yayogera. Balina enge, balina enkwe, balina effutirizi ku muntu. Ndoza mukire bulungi nnyo, ekyandibadde kituuka. Omusajja tubandibadde bamuta. Ne kati buli kimu akitegedde tokyalina ky'osobola muga ku bantu population bonna abamanyi. Mukama yeebazibwe. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Ekirala kikino. Wattu teweekooya saagala weerumye mutwe. Buli lw'otegera munnabyabufuzi ofuna emirembe. Era omanya gwani n'obuyinza bwo. Era omanya lwaki Uganda ebadde tekulaakulana. Tuyinza okunenya no Museveni tumukalakata. Yes, tumukalakata. He is the person responsible for all our problems in Uganda. But 40% of the problems we Uganda are facing zivudde mu opposition bazireeta kubanga tebakola kye balina kukola. Kitegera. Gobadde mwakiwuliddeko dda kansooka nkibanyonnyole. Era kankibaddemu. At one time DP kyali kibiina. Era mwana tonga ne Mao mulambu bulungi nnyo ategeera. Era nga opposition. But unfortunately Mao yanyigirizibwa. Abasajja ba DP buloka ne banyiga Mao nga bali ne Museveni. Mao nga akiraba. Mao n'anyiga nga ye akyali solid. Weyavira agambe nti abamu bagulini munda ba kyenvu nga balya ssente wa Museveni nga tebakola DP byeyina kukola. Badde Mao agamba nekyo kiri wantu getuki munnange Mao nga naye agamba tezifudda ddala lusogo hayina nabapira omubala ku lusaniya ne kankwate essuwani lika amagumba nange njiguze Museveni sigenda kufiiramu awo nga ne Mao akwate essuwani kwasigala amagumba n'otukiro tondo nga naye agamba nga naye atwala Museveni nga naye atunda lumu nga kiggwa. Mwategedde dda ani eyadrafting amabaluwa n'ebiwandiiko byonna ebyatunda DP ewa Museveni. Era ani legal advisor wa Mao. Legal advisor wa Mao yoyo lumu eyalese etteeka ery'okukyusa loopu ye legal advisor. Era eyadrafting empapula zonna ezatunda DP ewa Museveni n'azikwasa Mao ne bagenda bali omusomose ne Seranda. Kati teweewuunya lumu yennyini ate era goba wadde bwe drafting de papula abireeta ate bakyusa okulonda leader of opposition mu parliament beebo naye ng'obadde omulanga ayambala
alina omuto munnange gulinga bofulu bw'ateekako obugalo n'oza nti ategeera kumbe kiwemmemme ku ekiwedde emirimu ayogera oyinza okwoza nti toyanko oba bagigudde ebadde ejjudde balina arrogance eringa bagudde muti ate mugenda kunkola ki nze ndi mulooya munnamateeka nasoma nja kuddayo nnime emmwanyi sirya ku byabufuzi wajja mukukola kimpozi in the first place ogamba nti oli looya nina records ezindaga nti bakiraya nti wababba n'enjala tuwaba presentinga na mu kooti wabba abantu nga tulina gwe presenting okumanya musajja gwe oli mubbi nekyamaani nyanzi bamukwata mu bintu byekwekalakaasa bakuwa ssente obeere mu kooti tewalabeka mu kooti nyanzi ne bane baasibira luzira era tewabali presentinga gwe omulimu gubadde mufere mubbi gy'emirimu gyo mukubba amataka ng'okozesalo kampani yo ng'okozesalo okugundiro kyemba tewali akuwunyamu mukufera teri akuwunyamu okitegeera kati mutegedde abantu ate nno mwanange pulezidenti omwami olw'okuba nti yeromu ate maama pulezidenti yenna lunkuuma kitegeeza nti onaabeera kojjaawe wattu yayagala ekisajja ekyo ng'alowooza munnange musajja muganda munne ate kojjaawe ajja kuti kojja agenda panga mu kaseru ate mu budde bw'omusana nga pulezidenti atunulaga ne kiki kino mbadde mulabanga kojja wange mulabanga munnamateeka ategeera naye kati apamye wakase mu budde mu kyeya tewali mazzi nti enkuba egenda tambuza empitambi yaabwe bagenda bapamapapa eggwanga lonna liwunya busiru bw'abantu kati bano be bamu kati mutegedde oyo yawandika ebiwandiiko byonna byatunda DP n'abikwasa mawu kati era yatandise okukola ki yali mu kuwandika ebiwandiiko ebigenda okujja leader of opposition bebo mubamaliriddeawo mutegedde kati buli gwe mulaba nga avudde mukube mungole mugende mukama webazibu oyo tumulabe tumutegedde toleekana toyomba tumutegedde mutegere nti obuyinza buli mu bantu tebulimu abasajja banoonya bifo tebanoonya kukulembera bantu bakukulaakunya ggwanga as long as nti yafunye ssente ze kiba kimala awo tuvuddewo abasuubuzi mugyebaleko gye mutuusaako engalo kansubira nti muli bulungi mbaagala nnyo of course naye ekizibu kye mulina mwerabira nnyo lwaki mwerabira nnyo kambajjukizemu wano katono mbawo information yammwe nammwe mbave ku by'okukola na bingi bire bigambo mwabyogera nga muli kololo sebo muzeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo nze omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa kamishona gye najja kugambaawo nti your excellency omusuubuzi ono akaayana si asasula omusolo ogusembayo nze njagala oli omuntu owa bulijjo. A few moments later. Enda kulumya abasuubuzi mpaka kuwulira bubi. Blanketi ya mitwalo 10. Wano bagituguze ekyana. Chinatown yasazewo etuddize. Bakasitoma okuddiza guba mwoyo. Wanzwe. Tuze ne ssente temulowooza nti byabwereere. Ati mwagambye dda mbu tuze kukola mawulire ssente. Tuze ku shopping. abasuubuzi gye muli ngenda bbawa information ya mukatono kati kanseke mbaddemu akantu kano mbatandikeko omulundi gumu gwokka kaakano mujjukire bulungi sebo muzeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo nze omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa kamishona gye najja kugambaawo nti your excellency omusuubuzi ono akaayana si asasula omusolo ogusembayo nze njagala oli omuntu owa bulijjo. A few moments later. Enda kulumya abasuubuzi mpaka kuwulira bubi. Blanketi ya mitwalo 10. Wano bagituguze ekyana. Chinatown yasazewo etuddize. Bakasitoma okuddiza guba mwoyo. Wanzwe. Tuze ne ssente temulowooza nti byabwereere. Ati mwagambye dda mbu tuze kukola mawulire.
tutubuulire sente tuze ku shopping. Alright. Kati kambajjukize. Abadde bangobera ebbanga ne bagamba Museveni tasonyiwa teyeerabira. Sekitto wagamba Museveni yatandika ddyo bbawo amateeka n'okubabigika omusolo. Yabagamba ati temuntiisatiisa. Yabagamba ati temuntiisatiisa. Mundese wano mugenze. Okay, we shall see. Sibu yabagamba. Mwamuganda n'abagamba temuntiisatiisa. Kati njala kugamba blaza gowe nali. Boba wali okalakaseeko Museveni mu by'obufuzi n'osala ogende mu NRM tajja kusonyiwera ajja kutta. Boba wali okonfrontinzeeko Museveni by all means, politically, socially, economically, Museveni tajja kusonyiwa, final ajja kutta. Kati Chinatown is not a coincidence. Chinatown is a punishment. Etya. Fenna njala tukkirize nti mu importing ebintu bijje Bulaaya ne China. Siwe kiri ntije. Ne musasula emisolo emitirivu. Siwe kiri ntije. Bwe mmala bisasula. Ayine bituuka maduuka gamu ne musasula iflizi. Siwe kiri ntije. Era tewali kintu kyotunda nga tekuli ki? Tekuli iflizi. Are we together? Yes. Kati Museveni lw'okuba nti ye teerabira tasonyiwa. Bwe mwamugamba ne mujerega n'agamba okay, no problem. Nina ebizimbe byange byali byansiraanako nti gye kanfuna Abachina baleete ebintu babiyingizeemu babitunde ku bbeeyi eya wansi nga tebasasudde musolo. Kati gwe yajja n'ammanyiira nga mugwe ku bya iflizi blanket y'ekumi bagitunda 5 nga waleeta container ya blanket n'okyasulira omusolo. Ojja kitegeera nti ojja kitegeera lwaki enkoko enywa amazzi n'etafuka. Kati kyali mu bbakolo olwaleero. Teyeerabira, mwamumanyiira teyeerabira. Kati ladies and gentlemen, mu buteerabira wa Museveni okuleeta Chinatown punishment si business. Lwaki punishment? 1. Mu bbanga ttono nnyo ayina enteekateeka ekola Chinatown mu regioni zitaano eza Uganda. Nkidemu tulire. Mu bbanga ttono nnyo Museveni ayina enteekateeka ekola Chinatown mu regioni zitaano eza Uganda. Do you copy that? Bwe kiraba kitambudde nga bw'akyagala buli kibuga ekinene mu Uganda ajja tteekamu Chinatown. Ompulya bulungi nnyo? Abalage nti ye tazanyirwako. Kati bw'otunda product yonna mu Uganda, it is mandatory okusasula 18% of the e-freeze tax. Waliwo omusuubuzi yenna yagenze ku Chinatown n'agulayo ekintu oba omuntu yenna yaguze ekintu n'abamwalisa nti kuliko e-freeze. Tewali e-freeze. Lwaki? Punishment. Nze nasobodde okufunako kambazanyireko mule tekuli e-freeze. Naye nga mukimanyi buli product etulibwa mu Uganda erina okuba ng'eriko e-freeze. Bana yabona asanyuse nnyo mukono nga bakisisanyuka olaba artificial grass eyo gwenguze akakaddo bulijjo nkanoonya bulungi nnyo nga nkanoonya olaba nkafunye kugumu kakaaga buli mita nguze mita 19 jeje mitwala 3.14 hair sweater nanjifunye kugumu kitundu mukono nga bakisisanyuke olaba akakaddo waliwo n'obwebiri akakaaga ebiri kakaaga ebiri kanana pa mita nenze njagadde kana kugumu akakaaga pa mita kuba nze manyi ngendo kakozesa ate nga kali olugino kyekekamu nakoyo mu tawuni zammwe iye kekamu kuba bona babijja China akakaddo na semba kukalamuza olina ngamba mbuka mukaga kitundu pa mita olaba ka skipper rope ka nusu kakaaga akakaguwa ko kubuuka nusu kakaaga ogiraba yoga mat kwenkola exercise ya gumunya onana kama ojituma mu town nga ya mitwalo 2 kikapeti kyange ekyekyoya kyena kanana kinene nga okiraba 60 bichi something ogiraba bill yange in fact ne blender kanji balage blender yange olaba blender jenfunye ba ogiraba ndowooza ogiraba
baji ngamba ne mtwala 3.5 unjifunye ku 18 kitundu ate nga bye bintu bye bimwe ne byo mu town tamujja tugamba busima rais agula buwana na kale sente zaffe zamwe yeyo boboloza nti ojirabe biru ye yesose atate biru yakana kapapure ye kakalo okalabye eno yena kasavu gatta mwawo yeyo tubadde mu China town olabyeko wali kakolomoka ifreeze olabyeko kakolomoka ifreeze wantu wonna ku lisiti eyo mpuliriza bulungi era njagala nkwate bulungi nnyo lwoya lwa munyindo olwekula wekka lwoya lwa munyindo olwekula wekka lwaki ebintu ebibatunda tebisasula musolo bingira tebisasudde musolo era tebisasudde na renti waliwo ebiri ku ekyo kiduuka kyabwe kubanga bya Museveni era kyola ba deployinzeewo amajja gali muleya gega controllinga sibwe kiri nti ye akedi zolimu za Museveni Mohozi Kayindo Tafire Janet Salimu Sale akedi zaabwe era nga osasula sente zaabwe za buli mwezi ompulira mu akedi ezo era bebalese ne China town kati gwe eyaleta free eyaleta ku katogenda zito naye Museveni alinze sente ze za renti mu akedi mwoli kitegeeza ki joli gwa musubuzi 1 manye bintu bino wamanga technically mutabani wa Museveni awujja mwero ekiwojjolo lwabogwe yakugamba Baganda very clever we've tried to fight them economically but they can survive even at a little money but we must find a way how to pull them out of business by all means. So, oyinza okuba investing ze million 5 mu capital mu business. Naye kimanyi nti bw'ona omala emyezi 3 nga totunda ng'osasula rent wa Museveni omutoola mu capital. Are we together? Yo China town ngeyongera okutunda the same products zereeta era zolina. Kitegeeza with the time to come every after 3 months, bafurumia model of the products. Kitegeeza within the period of 3 months, stock golina agenda kubeera nga ali outdated oba outfashioned. Kiti stock milioni 5 oba 6 ziba zifudde. Who cares? He doesn't care. Automatically akujja mu business. Nete munakimanya. Akedi zize oyino musasula rate. Stock golina buluvanyuma lwa myezi 3 ku mukaaga abeera out fashioned oba outdated bakola ebintu bire bisuka ku ebyo. So bana Uganda mwetaaga okukuba emiggo n'okubaza okusati muzuko omusajja eggwanga alitwala muganya okutegera bajja mu business. Kati kisinga okunnuma nti 60% ba traders wabasubuzi mu Kampala mukolera ku bank loan nga muina interest rate almost ya 30% if I'm not mistaken nzo ku 25 or 30%. Buli mwezi olina okuzayo sente ne interest yazo. Kati omaze emyezi 3 tutunda. Jukira nabagamba nti banka zennyini Museveni yateeka by informants. Abamba bank managers, abamba supervisors, abamba loan officers. And these people, they were planted there to monitor bantu chaba ina sente nyingi kwa account ziflowing zitambula zitya. Abantu bano bamanyi security za mweze mwate kufuna sente, zemwateka kufuna sente. Museveni aina abantu abatambula buli banka okumonitoringa okumonitoringa loans ziri mu every bank okumanya ekyapa ono kyateka kisaba sente meka enyumba eri worth sente meka ekyapa kiri sente meka etakali worth sente meka. Kati when you spend 2 months without paying loan officer agenda kujja kuduka gambe mama
endagaano wagimenye ate amateeka n'obukwakulizo bumanyi kati tugenda kulanga ekintu kyo tukitunde kumbe bakitunda dda eri abajja kuinfomingako bweinfominzi nti ati wa breachinga contract kati ekintu tugera kitya nga bakitunda dda goloza lwaki bw'osanga property esinga mu Kampala kati ennyumba ziriko bank sell nyini zolowooza abalala yagenda Saudi Arabia kuba kyeyo bwali mu Kampala kati mujja kutegeera lwaki politics abakwatako mulina omwenyigiramu n'okuggyako Museveni kubanga wabatwala temumanyiiwo. By the way, nze nganze omuntu njala bagamba ekigambo kimu ekiri atabala kyekiri nasigadde waka ekiri atabala kyekiri nasigadde waka bannanyini masomero ekiri atabala kyekiri namwe bannanyini masomero ekiri abayina ziwootere restaurant kyekiri naffe bali abagenda ku kyeyo nfundikidde amutegedde bulungi nnyo kati kano ke kasembayo era security alert bamama bakojja basenga abali mu America, Canada, Bungereza ne Europe mbatumiddeko mu kyebaliko mu byebaliko gye mutuusaako engalo. Njala twala mukisomba bategeeza nti buli conference gye mugendamu oba semina ng'etegekeddwa abantu ba NRM ne mugendayo. Bambi bwe muvaayo bwe mutuuka mu maka gammwe mulekenga muwandike uluza mu muzi w'abantu mu Kampala oba bali mu America oba bali mu Bungereza oba bali bagambe nti munnange ebintu byange mbikusikidde kubanga ngenda kufa. Nkiddamu 99% seminars, dinners, functioning as zikolebwa basajja ba state agents bemumanyi wadde mu zonna. Main pictures of a reason as to why those functions are organized is to eliminate Ugandans by using poison. Era buli agenda simanyi mayiga ategese ekyegulo mu Bungereza genda olye no problem. Simba ategese Buganda no problem, go and enjoy. Ba ategese simanyi no problem, go and enjoy. Simanyi tulina wano community ya fatu ndo butunda no problem, enjoy that passion fruit. You'll fruit yourself. Simanyi no community simanyi afumbe, go and eat that food. But the moment after eating that food, immediately after returning back to your home, write your will, no problem. Kino kibagamba. Ask yourself why some individuals in diaspora bamusanga afiride mbuliri. Gundi yafudde. Kubanga temwagala kutegera mba buli function yonna ekolebwa mu diaspora. Oba eri Bungereza simanyi Buganda dina simanyi kino ekyagulo kyani simanyi Katikkiro ategese because you don't know. Mayiga is Museveni. Mpuga is Museveni. Abedi Wanika is Museveni. Yuna is Museveni. Simanyi Kasasiro Buganda kumusimu Buganda kubiri Buganda kusatu simanyi Kasasiro. Byonna mugende muliye. I'm here, I will witness. Mujja kubaluka ng'embaata eziva ku maggi ezimaamira mujja kuwaluka. You went the USA alone to look for money. Concentrate on that problem which took you in the USA. Wagenda Canada kola the same, mugenda muzunga sime Buganda bumu. Muli mu Bungereza mwagenda kunoonya ssente ate twambadde amakooti twambadde amagando tugenda sime ku kyagulo kya Mayiga. Mayiga is a street mafia. Ali mukutta abasajja Abaganda amalawo abebika. Ali mukutta buli musajja n'amanyi n'amalawo. Nabo bali mu diaspora kabaka bali yesiga. Mwenna abafu musime tugenda simayi ku kyagulo kya simayi dina Buganda dina mugende bajja kubatta. Abaziteeka abasajja ba Museveni bate mbabe basajja ba Museveni. Embuli etafa yonna mugende mulye ne buli akoma ogenda omala okuwandika ewiriyo. Ajja kutongoza asimayi akataabo kekyusiza. Ekimumba tekikuba sama. Ate mpulira Windows zewujjanga fani teweddemu amasanyalaze. Ate mpulira sikyewulira bulungi. Ate ngenda ku sajjale. Simanyi olubuto lubadde lukimanyi biki. Ate nkuba empiiwe sina kubira mpiiyi. Ate mpeeruuse nnyo. Mpulira amaanyi ganzigwamu. Simanyi biki bagenda kubatta. Babamale okubanga mission ya ESO, External Security Organization. External. That means ESO is operating outside of Uganda, mainly targeting Museveni's critique. Techitandisire chatandika since 1986. Museveni has been deploying his agents in diaspora since 1986 up to date. Who are they? Do you know them?
ESO ekolanga CIA ya America, ekolanga M6 eya Bungereza, ekolanga Mossad n'ebitongole ebirala. Biri ebitudde namunze n'okubanga mukazi otomenga wa ESO. Nga tomanyi neggula eganga labi ngena mbogana my guys yategese. Since 1986 ESO has been executing Museveni's targets in diaspora. Do you know his agents? Mubeera nabo nga tobamanyi. People they eat, they live, they stay in a good life, tebakola. Tebava Kampala, abalabaga tebagenda tambula basigala. They move from nsi ku nsi. Kumbe temumanyi. Kale nga Biblia bwegamba nti beesimya bakkiriza nga tebalina kibalabyeko nange bwentyo mbagambye video ewedde Mukama bankumire tusinkane ku Lwokutaano saa 2 ez'akawungeezi. Mukama bankumire wabula wala mwononeka abatwale video ewedde.